Inside Story Uganda. Real source of political updates. De Pitonga bwatambula okutuka kaakano nga besimbye bakyatalaga ebitundu ebyenjawulo. Honorable Romshana wengeredde mukole ku ssente nga gwe mpadde omuzinda. Katonda wamaanyi, Katonda wa kisa, musiima nkyali mulamu. Nfiirwayo omukadde mwita Emmanuel Kafuniza awo Ibanda. Ntera kumuwako reference ku ntalo za mukulu Museveni. Kirabika yabadde asigadde abadde balina ekyama. Nagamba ko lumu omukadde gwe yagenda naye nga ali Minister of Defense bagenda okulambula wali agenda okutandikira olutalo. Bano abaali mu UNLF Consultative Council y'abalugumayo afudde leero Nairobi. Kakati waliwo statements mukulu Museveni zazze akola nga bwe tutunuulira buno obulimba buli obwani program eyo gyoyita bulimba tewali bululu teri kulonda kukola ki kujja kubaawo kulonda kukola ki wateeka ki musemateeka okulonda kwe twakuteeka musemateeka si kwe kuliwo. There shall be regular free and fair elections every after 5 years. It is chapter 1 egamba the sovereignty of the people. Jagalo geno some heading the sovereignty of the people. All power belongs to the people. The people who shall exercise their sovereignty. Very good. Oyagala kujisoma soma heading of chapter 1. The sovereignty of the people. Kakati sovereignty obuyinza obutebudanga mu bantu. Kugirabi? The sovereignty of the people. Kati 1986 that sovereignty NRA yajiwamba. And program yali nti egize y'abantu after 4 years ezaali 90 then ne beeyongerayo emyaka emirala 5 bakole constitution nga ate tujja kubawa buyinza nga tetumana kufuna constitution katugikole neekolebwa kati ne tukola constitution yo neggwa naye obuyinza teyabuza. That's the only difference. Buli luddawa buli ne mukulu Museveni ne family ye. So the people are not sovereign. The sovereign is Mr. Museveni. Kati tosobola kulonda nga toli sovereign. But tunira bulimbo nga tunira bulimbo obwo waliwo statement zakoze esooka is politics is not a game, it's life and death. Ye because jagala otunuulire ebigenda mu maaso naye ng'osinziira ku gaalubindi zakozesa tutunulira tukozesa gaalubindi ezizo izabali abo abena kaseke gukozesa gaalubindi za mukulu Museveni yakugambye eno si game kuno kufa na kuona wokolera slightest mistake kufa ndozo olaba ekiri Tanzania. Then yazemu nakola statement ndala that mwabagamba nti munyina amagezi tumuleeta magezi wano nga wetugamba urugezigezi you who are trying to be clever tumuleeta bwa clever bamwe wano wokanti tuyina historic mandate and popular mandate. Kakati zenjagala kutunulira the historic mandate. Historic mandate ye eva mukulwana ye bwojja nogamba kakati nange njagala nfuge mu walwana wa I have my army bino yabadde akubwirako ebya oil, it's his oil, he has his historic mandate. Kati then kati notunulire n'abagamba bagala kumujja tekitegeeza the people of Uganda cannot remove him. Nengeri gye yawamba obuyinza 1986 basobola okubumuwambako. Embeera yamuwambisa wali ne wano weeresobola okumujjisa. No, yawamba
you see the Kelsen theory naye yakyogerako recently totunuulira nga bwe kyandibadde tunuulira nga bwe kiri kati bwendiringa naye is Busuulwa Steven ate kati simwangu yabitaddemu ne masters simwangu so I'm dealing with Steven Busuulwa ye moderator wa Maso ku Gwanga BBS si kye nandyagadde kati bwagamba komaawo ebeera komaawo you get I cannot begin saying singa badde my twin brother no Steven yaliwo so the reality is ntaliwo yawamba obuyinza in 1986 yabuza teyabuza kakati bwoba bwagala kuva gyali there are two ways yokusalawo naabukuwa and kusalawo okwo asazeewo kubwa Muhoozi yasazeewo because you see he's preparing him I'm preparing amulaga ente amulaga bwolaba ngo omuntu atandise okusomesa abaana b'ente naye singa abasomesa bizimbe abaana badoga ayagala batunda ebizimbe batunde ente bagule ebizimbe so that's the kati ente n'obusika bikwataganirawo ate ngezako okukulaga olaba oli kyamuyigiriza amuyigiriza amagye mpola amufudde general katagamuwadde is the commander in chief of the army yawandiika ekiwandiiko nankana mbaddiye when bad was CDF n'awaayo obuyinza bwa commander in chief to the CDF ate ne mukyusa n'etteeka ne mugamba mu biseera by'entalo Muhoozi Kainerugaba will be in charge of the state aba wabuyi advice CDF yes kati ndoza awulidde ababadde bawagala Jambia ye Kasese linda kola wengeri gye bitambula but you have already prepared the law iteeka mwali Tereza kakati bwoba yagala kulaba ye ali ku programs ze eza government PDM byalambula the only difference kati ntali mu mbizi tatunulira pondizi but generally speaking it's a continuation kyagenda mu maaso n'okukola kyabadde akola bulijjo then bali abagamba nti bawagala kumujjako obuyinza bali mu kulambula balambula ki kulambula they are campaigning not kulambula because olaba ono ate yakuwa n'amakubo yita wano toyitawo leero tokola leero kola that's why kati bwaba basajja wabayimirira bakwate emigo bamugane kuyitawo naye olaba ye ababe bakute emigo still ate gwokabira noga munange tuyambe and you go and disarm ab'emigo so we are dealing with a lie tewali kalulu there is no kalulu there is no campaign the only idea eriwo yakumujjako ideology naye mwoyo gwe takikiriza nti bwe kitwe kiri and I will give you a few examples one tebasobola kuhandling Anita Among ban opposition abakyagulani bano just a litmus test Anita Among tebamusobola ki aliriso muzibu nnyo anti gwe bataddewo oba yamumira oba yakola ki yamukubye ne paint n'amujjako n'ezikala zaabwe flag bearer ONUP ubwo bateekako they can't handle Anita dynamic ya Anita Among yo kati bagisobola now kakata ate ekirala awa Hamis Rwashande Kigundu omwala agumuwayizi mukulu Museveni ngebaluwa tene bana kukala sigini kyaye eyo group muke CCA nayo nekiyisa bogamba nti bandu badde bawakanya bakiyisa atalisi ke CCA the civil servants bagezako naga banange twagala kulaba byemukola ne babadukako n'emigo but bo bano bakuba n'okukuba akalulu nga lukwago abaga banange tuswadde kyemukola tekiriimu ne bagamba agwe biveeko but bo bale bakola campaign ikibuga tugenda kukiwamba ikibuga tukiwambye kati mukiwambye mukozeeko ki you get in other words bwekituuka mu kunyaga bonna bali omu ono akugambye ndi ne Segona amu deputy wa Segona mukosase olanga obadde yanjula ye deputy it's a fact nga yanjula nga lebo banga yanyanga yekolamu
omanyingeri sekoko enkoko nkulu sekoko segwanga segwanga sekoko gira waliwo bwezimba naye bagala kumanya the proper size yenshaki yesegwanga eyo ng'enkuba egikubye enkuba bwegikuba you get its proper size kakati bano mchara nitamonge yabawandiikira buwandiikizi baluwa naga don't investigate ne babivaako nga n'oyo mwali yali tasobola na kwekalakaasa anti speaker bwawandiika oba olina kireka ati kyengambe they can't even handle that dynamic gwokiraba nti oli agenda kuziba mwala. You know, we discussed it here. I think you were around, yes. Ne engineer nga tulaba nti enkuba bw'enaatonya wagenda kubeerawo floods because amazzi ogabadde gayita ogaddewo ogazibikidde so gagenda we knew it but bano bambateerawo buteezi oba baali aki and Lukwago yawandiikira Rubongoya ne kata kyalinze reply. Of course Lukwago teyamanya nti ba Hamis Kigundi asooka ne Rubongoya. So they have no capacity. They are only tourists. But njagala otunulira ebintu bibiri. Otunulira omuggo ogobadde ekiruhura. Then otunulire n'essasi eryabadde Kasese. Yes. Because Omuna-Uganda nga afukamidde ng'emikono agitadde waggulu. Oli amugambye n'ogamba kiwe? Kiki oyogera? Bwe nkivunula kozi ogamba kiwe. Kiki oyogera? Ogamba kiggwe. Namukuba essasi. You saw it? Nabula ne bamwongera. Kati ejjagala otunulire essasi eryo. Essasi eryo otunulire n'omuggo ogutandise mu Ankwere region. Because nawana nagamba there are areas gye batagenda kubakkiriza nakukola campaign. You remember when we were doing analysis here? Yes. Because baagaanako ne FDC. FDC yo its official police yagigaana okukola campaign mu Greater Bushenyi. I doubt bwe banaatuuka e Rwampara kiki ekinaabaawo. So ntunulira level of violence engeri gyetandise okuseetinga. Then n'otunuulira ne security engeri gyeri. Because bw'obanga oyina abaserikale nga bakutte abantu babakubye amasasi bali wansi tebana bakufa. Population neesaba mutukubire mu mutwe. Mutukubire mu mutwe n'akuba ne bakuba mu ngalo. It shows you that kind of security. Tesobola kukubisa kalulu. Yes. Yes, it's moral spark. Ugamba mwina amafuta nga mwintera okugamba amafuta oli yasumuludde taapu ya mafuta petrol gali mu kubo gata oyinanga flood. Kati waliwo gwabadayogerako abalalula abadayogerako ngu yayina ekibiriiti aganyinza okukoleeza. So that's where we are. Kakati wezibiriza amaaso olabe eyo emmundu eyo ng'ekolozeddwa bubi. Now there is this silly talk. Ate ndaba n'abaasoma bagitaddemu nnyo amaanyi. Leero kati akalulu ka mirembe tekayina vayibu poliisi yagaanye. It's like they are saying Ntululi poliisi yakubanga abatamenye mateeka. You get? Why don't you say ntkakata abantu tebamenya mateeka? Ofunze kibagamba. Andi bagate police tekubye tear gas kuba tear gas there must be someone breaking. No. They are only saying police yaganye okubawa popularity. Because babade baagala popularity, police negana okukola ki? Nga yena baraza bagamba Ntululi police yabakubanga nga tabamenye mateeka. Because wabanga bamenya mateeka, babalinga bamenya question are they not breaking the law now? Tewaliwo processions. So bwobanga enkola ya security ya Ghana processions through and riot whatever measures zokozesa ezo kakato gambo ozirese then obazaaki
You get kati then over on another issue mukuru yabakama yaleese obuuma biometric machines walabe ko nga babasomesa how to use them tebanawa naye bajja you get because that's voter education. Forget about civic education because civic education naye teriiwo, but again oyinayo ne voter education. One laptops oba iPads eza census zabalema, you remember? Neka tisimanya watu ina results za census network zagana sikubalema research na ubo kabwa abalema no buma boko kukozesa wabalema kati bono bono tebukolera ku network bono tebuyina network bobagenda okukozesa okwa identify nganto ono ye busurwa katoja kuba na kamu nga kali kawempe ewana rukora naye nga katwara edakika 3 obana obesawa okwetegereza ntono ye busurwa. What is it? The network is very slow. Is very slow. Nikagira mpola by saa 12 nga abantu 8 yo bagize bebalonze because temuna aba mu ngalo bira kutera kwata bigirisi ukanikazi boda kakati we katubuka kuba ikiruhura abagira amata nga mudakika nga 5 nga bukoza abantu 12. So you binje biriwo chovolaba Tanzania omukyala yajeyo more than 90% agenda chena plus a percent. Mukuru Kagame ndoza badozi goberera opponent ze amuwako wano mhozi abada kitadi at 80%, but ndo nsubira anatera ko revision kigende mukienda because katesiruha abasinga atya. Then so kitanda bale twetegekera is either nti muberene empisa nungi nnyo byabakama bwana alangirira ntona ina kinana mukirize ngabo mutero okukiriza bulijjo mugende mukoto z'abantu oba mulete fujo bababuze ekibuzo n'ogamba kiwe atoma yekidawo ogamba n'ogamba kiwe ekidawo kyase so it is just business, it's just tourism because siraba engeri gyesobola okukola campaign mu districts 2 ozikole mu lunaku lumu osobola otekarwale mu district nenda district ekungana in a central location place. Which district? Nze Mpayo district yosobola okungana Kampala yonna okwate Kampala yonna ogitwale ku State Square Masaka. I want you to give me a small district. Maybe I could go districts in northern Uganda. I can tell you a district like Padel, Atang, sub-county. Is a Kubanga Yenkana ne Kampala Bunini. They are huge districts. Katoga Mantavan to Solo Kuva Entebbe, Baje Kampala, because Nakwe Chocolate of Kunjiri, Kuvaru Kunjiri, Palisher Wenshama, Oktuke Kunjiri is almost like 70 kilometers. Kuva Buganga okutuuka Rukunjiri is almost 20 kilometers. Katononga nto omuntu agenda kutambula kilomita 4 nta ajja kurali adeyo tesa wano mu kiruno kyaffe kisembeeyo Shabomu etanansi mu Nakachera ew'omubaka Ssemwanga gy'aviira ekyamazima tumuzaayo ayongereze ku bingi byatokoledde nga bannabuyamba kirina kuba byatukoledde Shabomu si byatokoledde. Thank you for watching. Onaga mutibwa Sam we bali kuwereza mwayi Busulu wanze chairman mutibwa Sam ekibale fe abena Kaseke manifesto ya NOP yatukwatako yayogera kukuziza kibataka kuziza obubi bwa sente asobola okuddabiza enguudo esuswe obubi Nakaseke okwongeza emisala gy'abakozi ba gavumenti n'ebirala tosobola kutumbula nfuna y'amaka nga ate abantu bagoba kutaka n'amakubo agabatuusa ku butale nga mafu. Ndabira Honorable Alan Ssebunya bwezalwa omushana awagira buli omu gy'alina obuwagizi akube baatawagira owagira buli omu gy'alina obuwagizi akube baatawagira. Yakuwuliza Kanabi Said from Lyantonde here watching Honorable Javir on BBS n'akuba n'akafaananyi webale kulaba wasinzidde. Rakai send my greetings to my beloved Honorable Ssemwanga Javir at Kamugisha Huzairu from Kachera. Rakai, we are lucky for Honorable. Pray for him for better life.
Alright, message noted. Abali ku X namwe balaba. Mr. Busula nsaba kumbuuliza Honorable Sebunya nti ebbanga lyamaze mu Parliament kikyakyusiza ku pata ze bakutula ku bandaba nabo balya buli musimbi Kayiwa Emmanuel Kasankara. Honorable Sebunya Simwina Alan Mayanja bali manyaga akasule Sebunya nti yavaye mu Parliament. Mukulu wange wali kutuweereza nze Kawuma Sitendo okuva e Buyamba coach ne wazanyo mbaka wafoyo ate ssentebe wa NRM Rakai District chairperson Parliamentary Lands Committee olw'emirimu gyeyakolera Rakai District yonna ne Uganda tusiima. Roda Mukasa, salutations to General Bijirwa, mwabale kufuna kabonero kalusania kubanga ndale bintu bya kulya. Roda wate akusimye olwokuleeta akabonero akalungi. Douglas agambye oli kajansi we bali kuleeta abateesa abo program etambula tuli wano ku Total tugiraba mwebali nnyo abala n'abayitamu nga tuugenda maaso. Dakika njagabayo nga 3 kitundu Jeno Bijirwa ye Jeno ki civilian kakati ali Jeno oba wali Jeno mu Jeria Nup ekyo tuli kite debating olulala yakwasa Jeno obudde tewali edi mutwe kale tumaliza tutya muvaawo mpitewo masere kigedeyo njagala ku appreciating submission ezireeteddwa abakulu naye yes Owekitiibwa Rwomushana njagala mutegeeza nti buli gavumenti eba y'amaanyi ate buli gavumenti eba nnafu naye kisinziira ku baani amaanyi gaayo gasinziira ku bunafu bw'abagivuganya obunafu bwayo businziira ku maanyi bw'abagivuganya kati ffe wano ekituleetedde General Museveni okutwala emyaka 4 tituba tutuyina class of political actors abatuula wansi okuanalyzinga General Museveni and his politics. Buli wotuula wansi n'omuanalyzinga n'omutegeera ofuna solutions mu ngeri y'okumuhandolinga. Tewali ayinza kuwakanya nti is capable because mu 40 years engeri gy'abadde tanywa mwenge tanywa njaga si muntu w'abakyala nnyo tasala ndongo tagenda mu muziki talya chips and chicken obwa president yagufuula omulimu n'atandika n'okusaba Katonda mu obuwangazi mukono ogumu n'agwerekereza nga gugwe tewali agukwatako ndowooza Janet yeka yaguyinako access waliwo alina omukono ogugwe yeka ate emikono giba gyani nsobola okuhaginga oganga tekwatibwamu naye preserving mu ngeri eyo byonna obiraba nga abadde akola ki alaga nti olugendo lwalina okutambula politically luwanvu but the rise of Common Man's Party surprisingly tugenda kukyusa ebintu mu ggwanga n'abantu beewa yes because ffe tumusoma ne tumanya amaanyi ge ne tuga appreciatinga nti mweno area wakabi naye tuba tunamunafuya tulina muzanya tutya nti bwe tuti twakayingira mu kisaawe naye ffe tumanye engeri gye tugatta ebintu byaffe nti mweno area munafu waba munafu tusobola okukapitalizingirawo ne tumuvinga nti era tetunazimba amaanyi awo netugana naye katusooke tutambule ekisinga omuwa credit kwe kumulwanyisa nga tomumanyi kuba oba oduma budumi agenda kuluna agenda awo ye ng'anywa kakyayi kubanga bakutegedde nti awo talina kyamanyiiko so njagala okuwunzika point gyaleese nti tewaliwo gavumenti emala tewaliwo regimu emala mu gavumenti myaka 4 nga nnafu ate tewaliwo it is on the vice versa ate at the same time eba nnafu ate nga y'amaanyi kakati ekyokubiri nti mweyo embeera yennyini ye tutambuza strategically because Common Man's Party ffe kati twenyizeewo strategically
politics waffe ayinza obutabeera owa bulijjo nnyo n'abeera ku abadde amanyiddwa ow'obuzindaalo bukka. No, tuteekwa kugenda mu details tukole ebintu ebyenjawulo bingi nnyo okulabika nti enkyukakyuka ejja mu district munazimalako akasente munakajjawa actually paka January 12. Actually if twajja mu process eno nga tukimanyi nti General Museveni no process ye tewaliwo wadde okubuuza n'obululu buli mu kompyuta n'omwana omuto akimanyi kubanga bw'otunuulira mu 2016 Dr. Besigye yafuna miliyoni 3.5 nga balonzi bali miliyoni 18. General Museveni n'afuna miliyoni 5.9. kakati 2.21 nga tukyusiza candidate ava mu Central Region, muvubuka, artist, vibe zonna nga zimuliko, n'afuna miliyoni 3.6 yayongerako 10,000. Sibulaba ebyo byonna kati General Museveni naye n'afuna miliyoni 6.4 okuva ku 5.9, kitegeeza naye yayongerako 14. So obululu buli mu kompyuta era results already mwami byabakama azirina maliriza osibule naye ffe nga common man abeka muli mu formation mwetuli kati mu debate mwetuli katunyiga amapesa agaddako ojja kulaba nga lutaniza round emeza. Amen. Yes, abeka mulimba tumid. Alright, ye Secretary General wa CMP era wano Masiga Anthony Kabich from Mukono, supporter and member of Common Man's Party. We are taking power. Yes. Bila mukaga great for me my SG General Bijirwa. Ahona Alan Mayanja dakika bili kitunu. Yo mbaka sesena ye. Waliwo besinza kulema butaddamu kati nga Honorable Munange we yagambye mbu kati tebakyakuba tiya gasi mukanda wange olwaleero ko kimanyi kati poliisi ekosa amasanyalaze butereevu olwaleero nga muli abo baganyika bunyizi bati kola abantu kuvawo kusaasana nakuvawo nga ngalo zizimbi bakubisa amasanyalaze kubanga dictator kyatya kwe kumulabisa mu kamera bane tiya gasi yatumbidde kati akudde eno nakuwamba nakunyiga najja kiro namenya wosuze nibawamba abaana nibabatwala nakubisa amasanyalaze nogamba kimu kitambula bulungi. Ekirala oyogedde ku manifesto era NUP tetulina manifesto. Please sebo nkugambye priorities zaffe olwaleero ziri 11 naye esookera ddala to restore constitutionalism, rule of law and human rights. Eyo nkizo nnyo fact esummarizing byonna kuba ne Lwomushana yennyini avuddeo n'agamba kati wadde twagenda ne tutuula ne Museveni asigaza obuyinza era famire ye naye oba kyo Lwomushana agambe obuyinza buli wa Mwai Museveni ne famire ye. Lwomushana obuzibu bwenkulinako buli bumu kyensonga zino oba oziraba era ebibi ebikolebwa naye tovaayo okukonda eminga nti wange Mwai Museveni kino ekikolebwa kikyamu era twagala oveewo odde ebbali obuyinza budde eri abantu. Kati olwaleero nga Anita Mongo speaker kyebakoze asiyo bamutute wa Museveni anenyeza NUP musango kumutwala wa Museveni ekyola mwalemeddwa n'okwakkiriza omutwalo sooka ovumirire ekikolwa ekyo tekyakoleddwa kikyamu obuli bwanguzi hoodwinking buliwa olwaleero yali alina okugenda okunominatinga naye gweka oba n'awambibwa tetumanyi oba yawambibwa wabula tuvaayo kulaba tulaba vidiyo etambula mukazi watwali oba yali mu kaluumu bamukutte yogera n'abanga yogera teyeyogera tavanga bana kukira lifayinga. So bino byonna ogenda okulaba nga Lwomushana yakuteerawo emboozi n'alema okunenya Museveni ebbaluwa gye yawandikira hamu. Lwomushana omubeeredde ki gwe nenya Mwai Museveni iwe watanenyeza gwe nenya ati Lwomushana avaayo n'ateekawo emboozi naffe tulina okuvaayo zikuba mu tooki anenyeza kotasi n'anenya KCCA naye tasobola naye tovuddeeyo nakugamba nti Mwai Museveni obuzibu bwonna buva eri ye yennyini yawandiika ebbaluwa n'agamba nga awandikira Nabbanja execute this is a godly plan you know so obuzibu bwonna buva eri okudabiza omuwala kibi ogukulakulanya ati kati laba gye gututuusizza
kale kirungi jekutalina kufladinga kati abasuubuzi bakulabe ng'oyogera ekyo bwana Danistan bayinza okusanyuka kyokuddaabiriza omuwala kibi mutiisatiisa no si kutiisatiisa omusuubuzi akulaba okola omuwala kirungi omusuubuzi akulaba walina okuteekawo empeera obutaleeta mataba netukondeminga ekyo olwaleero basajja batu ne bakazi batu emaali yafudde kati baba baguumazanga ab'ekiteezi babalimbiralimbirawo of course lwakadde ntekamala naye nze bannayuganda mbasaba ki era kino kyongera bayingira mutwe ffenna ng'ogjeeko amawanga ng'ogjeeko amadiini ebiina by'obufuzi ebitwawulayawulamu naye eggwanga lyaffe lino lyekkulu ffenna nga bannansi okwegattira wamu tulitaase kubanga abantu ab'olubatu mwai Museveni bawambye eggwanga institutions zonna wangala nnyo ayisa abasajja kabaka Buganda njagala kwebaza naye mu ngeri yemuzikiriza ntereeze n'ekino ku mpewo Honorable Alan yagambye nti buli munnayuganda alina ebbanja la miliyoni 2.5 mu kwogera kwe si kituufu kubanga era ebbanja lya Uganda International Monetary Fund etutegeeza bulungi nnyo nti liri sustainable lisobola okusasulwa naye era abantu omusolo tebaguwa kyenkanyi nti n'okusasula ebbanja baba naalisasula kyenkanyi mpozi njagala okutegeeza nga maliriza nti ku mulundi guno NRM egenda kuwangula n'ebitundu ebisukka mu 8 olw'okuba nti main opposition yalaga nnyo obutali bwenkanya mu kugaba kaadi n'obutali kulowooza nnyo okugeza ekitundu ng'ekya Busoga gye baafuna omubaka wa paalamenti omu ate oyo yennyini gwe baali bafunye yali atambuzizaayo enjiri ate ne bamuma kaadi ako kabonero ak'okungulu akalaga akabonero ak'omunda nti waliwo disorganization. Ekyokubiri okubulwa message entuufu gye bategeeza abatala. Ekyokusatu okuyigganya abo be balaba nti babasukkulumyeko gamba nga bye mulaba wano eri wekitiibwa Mathias Mpuuga n'abalala. Ekyokusatu okukayanira ssente nti bonna obawulira babeera mu ntalo za ssente nti leero Honorable Bisekezi bamuwadde 650 ate gwe nga bakuwadde binampuuga ate oli bamuwadde zino kati ebyo ebimu ku bigendo ebyongedde NRM amaanyi. Ekyokuna okukulembeza ennyo eddembe ly'obuntu nti omuntu abeere n'eddembe lye nga kiringa ng'ekibikkibwa emabega w'omukwano gw'ebikukuju nti naye bano abaagala n'ababiri abasajja n'omwami nti nakyo kintu ddembe lyabwe kugamba enkola eyo kubanga era manifesto ezikuliriza eddembe eryo ziba zifundikibwamu abantu abo abakola omukwano ogwo ogw'ebikukuju. Ekisemberayo ddala nti mu Uganda NRM erina abantu 30 ku buli kyalo. Uganda ina ebyalo ebiri mu 7,000 bw'okubisa mu bantu 30 tulina ba foot soldiers nga NRM abakunukirize miliyoni 2,10,000. Abantu abo miliyoni 2,10,000 buli muntu mukulembeze ku kyalo ekyo ne bw'omutuma ate nga alina n'obwotuma mu structures zaabwe ne baleetayo buli muntu abantu 5 olwedde tuba tumaze okutuuka akalulu mu miliyoni 12 kaba kamaze okuwangula bw'ojjako margin of error n'osigaza miliyoni 10 oba miliyoni 9 akalulu kaba kawedde. So njagala okugumya bannayuganda tukuume ebyo bye tutuuseeko tusobole okulaba nti tubeera n'emirembe gyaffe nga tulonda NRM ne ba flag bearers bonna aba NRM. Ye Honorable Semwanga Ninsima Wilson nkolera Sanga Kirukura eby'oluguudo bye njagala okuwulira ddala wabale obi wange gyanviira Honorable Honorable Charles Omushana dakiika ezisigadde kulusulwa badde nsaba tegeeze mukulu Sebunya wano TV nina assignment nina terms of reference ezange zakutunulira nsonga kakati gweyagala nkuyita omuwala nga ndanga toli muwala nkuyita kyoli and so byofuzi nkugamba bwebanga muyigamba gye lesson esooka wagamba how do you kill without being killed. Otootyoli omulabe naye nga tofudde. So lyesoma erisooka ekise lesson kisinzira ku instructors engeri gye bategesa ebintu byabwe but
kati nze bwe nkugamba nti nga tonabakuba mulabe essasi first take cover nakatolaba wengenda okutekinga cover bwebanga waliwo kasasiro oba waliwo amaggwa katolagala amaggwa ganfumite nga bakulya because that's the reality. So reality gyodiringa nayo nawo nti mukalulu ka primaries nga Rwashande ali ne Ssekikuubo bakuba amasasi aba Ssekikuubo naye nga bonna bayero they are all one naye mu primaries Rwashande yakubolya amasasi aba Rwashande bakubolya amasasi Ssekikuubo lost people. Eyo zisinjire eyo it was very explosive abantu bafa bakuba amasasi migo kati oba tanso okulaba emigo bwekite bwekibadde kati wakubidde emigo abaabwe mukyabwe ate gwe naw kati bwobanga bakubye emigo ng'okyagenda ng'olina Kyagulanyi muyina bantu muli baserikale muyina ne ranks bwobanga bakubye emigo at this stage kiki kyosuubira polling agents bo because you know kubeerawo n'abanabeera ku anti mugamba ekyamu kya protest what nawe kakuume manya watu kati mugamba already bakukwatidde emiggo ng'okyatambula where you even have security because Kyagulanyi ayina police emukuuba yatunudde bweti nga babali emiggo ate mwe bakubye emiggo nonga ababasibye how are you now going to appoint Busulwa agenda abeere ku polling agent eri mu kyalo then akabale akakuume how kyegezako okukolaga nti the state is fused with the candidate mukulu Museveni na state they are fused gwesimbye naye is the state kyobola ababe bakola nga bakola ki nga bwe baagala bandu badde babakwatirawo nga bambadde yero ku rally etali yaabwe bandu badde bakwatibwa yes. But you see baba wadde security. So chikulaga terrain gyogenda bwetyo bweri bulimba and ekyo kino kitukugambye for more than 10 years. Netuga let's do something else. Ngaba hafe tugenda mukalo because agala kubeera MP. Kati nzo yagala nange nzije nkujoyini nkubire mu ngalo ngensi yo giriya mu oluku. In any case you are even very useless. Betogenda ko mukalo. Ngamba nzima yekyali twala sitagenda. Twala myawaze in security. Ate mulamu. Omulimu gwange mu committee je nalimu mu byamambabazi nali security de David Procor njagala geno omulawo bayina ko ska chobola afe ntungamo abayero baje twabakuba you remember and nasibira mukomera ku byayine gutwali yali yakulira security yafe we fought then finally go forward we never get stuck in a traffic jam we go forward kakati so FDC ye yakaweza 52% of polling stations at least ku buli polling station 10 eza Uganda iyo yasobola okugira 52% n'emikutu emirala ne mainstream TV ne platforms endala nga DSTV, Go TV, Azam, Zuku, Star Times kwega tuli buli wondi nkufuna honorable Bijira Moses gweni naye wano yali ku immediate left right wange ye sabantu sikwe sa bawandiswe ekibiina kya Common Man's Party era kina presidential candidate and the names of Honorable Mubarak Munyagwa nkwaniriza Jeno Bijirwa we bali kujja wano akaongezeka leero mbawubire ko kubira saluti abasebo mu studios mwendi alright sabawandisi w'ekibiina kya Common Man's Party ate omubaka addako wa parliament wa Kamuli municipality ku kadi y'olusaniya era njagala okwebaza abantu b'e Kamuli municipality abaaniriza obubaka bwaffe obw'ensonga era njagala okubategeeza nti ne wano ebirowoozo byabwe ngenda kubituusa webali nnyo njagala kwaniriza omubaka wa Nakaseke Central ye Honorable Alan Mayanja Sebunya ate era nga yalina bendera y'ekibiina ky'NUP okudda mu kifo ekyo kyennyini ate era nga deputy Kosase amyoka ssentebe kakikako Kosase akakulembera Medad Lwegasegono w'ekitiibwa nkwaniriza ku y'obwakabaka ekiro kya leero neeyanza nnyo mukulu Busuulwa ne bannange bwe tulinawo mu studio
basebo ne banya abalabi ba BBS ze Alan Manja Sebonya naliko speaker otukola vubuka mbaka bwa Buganda era program ene ya maaso ku ggwanga ng'ekyaweerezebwa Morris Mukiibi fa bagitandika twaline padde Kiganda ndozo mwaka gwali gwa 2019 PGA mabigeyo naye twebaza BBS okubeera nti program ene ekyagikumye ndi mubaka wa Nakaseke Central kikirira abantu ab'ensonga Nakaseke Central sebo era mulimu sebo ngukola museteeserezo y'omu ku babaka sebo abakulembedde okuteesa ensonga ku fulo ya parliament si ku radio si ku TV ne ku fulo era sebo ndowooza ekibiina kyange ekyakwe kunesiga ekimpa obwa deputy chairperson w'akakiiko ka Kosase era omulimu gwe tukola mu mbeera yonna okulaba nga tukuba tooki mu bitongole bya gavumenti naye abantu ba Nakaseke Central mbebaza okubeerangako era mbagaliza show ennungi ne bannayuganda mwenna. Bwe nva ku Honorable Mayanja ngenze Rakai mu constituency ya Buyamba County n'envubayo Honorable Semwanga Javira wa kibiina kya NRM era yalina bendera mu kibiina kya NRM okudda mu kukiikira ekifo ekyo. Honorable Javira semukwaniriza ku Bwakabaka. Abatulaba ku radio yaffe Telefina njagala nawe okutwala omukisa guno okubalamusaako n'okubeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nanga manya nze Semwanga Javira kiikirira Buyamba mu Rakai district ate era nze nina flaga yaffe eya NRM ate era nze ssentebe ow'akakiiko k'ettaka aka parliament akakiiko ako kapya rules zaffe eza parliament kateereddwawo okutunuulira ebizibu ebyenjawulo ebikwataganye ku ttaka amayumba okuteekateekera ebibuga n'okulaakulana kw'ebibuga so ke kakiiko kenkulira twakakatandikawo tekanaweza na mwaka gumu naye olw'ekisa kya Katonda tutambula njagala okulamusa ku bantu b'e Rakai n'okusingira ddala ab'e Buyamba abo abampa omuleereetu guno kwentambulira kwenjogerera okutuusa ensonga zaabwe bonna wembandi we bali kujja kuva mukyotera Rakai Honorable Charles Omushana munamaaso ku ggwanga bali kujja sebe kiro kimu Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa right kale naye nsimbudde nsoose ne ssabawandiisi w'ekibiina ky'NRM ebintu biringa mu mwabibala process okusinzira kati wetuli tulidevaawo mpite w'okuwenja akalulu wa president abakati mutandika ddi kumande rather secretary general wa CMP sorry yensonga lwaki wabadde ontunuulidde nga asijja byogerayo ebintu biringa wabibala Common Man's Party fananya benarem kibula mbadde mutunuulidde kakati Common Man's Party n'abala osokubayo tooki mu nkambi endala kubanga oli puleya Common Man's Party twayingira ekisaawe twagala okwebaza ekisa kya Katonda ekitubeereddemu okutuusa olwaleero nga tubadde bato nnyo okuyingira ku lukangaga olwa ebibiina ebiwandiise mu ggwanga. Ku lukangaga tuli namba 9 naye ate mu new formation ffe baasembayo okubeera recognized new leadership. Kati tugenda okuyingira ekisaawe nga waliwo ebitambudde bingi ebiringa ebyatuliko mu maaso naye ne tugamba katukiyingire mu mbeera yonna kubanga ffe tulina poliisi egamba nti tusimba mwanyi omulimi w'emmwanyi kyenjogerako akimanyi waba asimba emmwanyi aba tagenda kulya nkya aba kukungula nkya oba omwezi ogujja naye yasimba n'abala emyezi kakati akalubamu kati ninaayita mu prosesi naye bw'atandika okunoga abaana n'abazzukulu basoma ennyumba azimba n'emmotoka n'avuga akwata ku ddene yes kakati naffe Common Man's Party mu kiseera kino oyinza otutunuulira nga abatalina bye bakola woba olabira kumpi naye njagala okutegeeza mu byobufuzi bya Uganda ekisooka tulinamu poloti kati gye tulinako n'ekyapa eya Common Man's Party ekyapa mwakifunye certificate twagifuna nga 1 September kakati otuvaayo awo tuba nga tulina ekyapa kyaffe kandi ne tutandika okuyingira ekyalo. Tuli basanyufu nti
twasimbawo presidential candidate ekitaali kyangu twasobola okusolooza emikono ne tugitwalayo. Process ya vetting teyali nyangu but luck enough ne tuyitawo ne tuyingira ekisaawe. Twasobola okusimbawo ba councillors ab'enjawulo, ba mayors ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga, Makindye, Iganga, Kamuli, Jinja, tulinamu divisions nga 2 twazisimbamu ba mayor n'ebitundu ebirala mu ggwanga mawulire gye gatatera kwettanira. Kakati tuka ku level y'ababaka ba parliament, resources ne zitulimitinga. Unlike bina ba counterpart banaffe abali betegese nnyo financially, kakati twasobodde coveringa ba candidates 24. Yes. Before binataano nga muka. Kituufu nnyo kuba tusimba mwanyi. Simba mwanyi. Tetusimba nyanya. Nyanya kyamukirira dakika n'olya. His Excellency Munyago bwana wangu tajja kuona parliament. Taswana kuweza ha. Executive powers. Tesa na abisa. Executive powers za njawulo. Kasito okwata executive powers. Abantu bonna ogenda okulaba nga bajja bafunga. Bafunga. N'abatabadde babo bonna bafunga. Kubanga buli obuyinza obubasingako oba obukutte. So ekyo tekikweraliikiriza nnyo. Kakati mweye embeera resources zitulimitinze nnyo okutambuza emirimu gyaffe. Naye neera ne tulwana ne bannaffe abali mu diaspora batukwatizaako wano ne wali atucoverinze at least ku district ekikumi 47 eziri mu Uganda, district 47 tuzituuseemu. 47 tuzituuseemu era obubaka bwaffe ne bubeera felt ne buwulirwa. Abantu babuwulidde. Wakite mukola fundraising rallies nga Nupu yakola ne mufuna fundraising chairperson ne musonda sente. Kakati campaign we ziba zisimbudde ziba n'amateeka gaazo kyekisooka. Ekyokubiri ate presidential candidate buli bwokaabe nnyo ate abantu bamalamu amaanyi. So era tulina bannaffe betwalaba nga bazze ne mu traffic jam bagaba banna ekintu kiri bubi, effe ekyo twakigaana kubanga tetwagala kulaga wuzi. Muli baavu abalina amalala? Si malala naye tetwagala kulaga wuzi. Kakati so fo mutambudde mu kyakati musanzewo emiziziko gyonna ng'ogyeko kya resources. Obubaka bwaffe ekisooka butuuse ku Bannayuganda. At least buli muntu amanyi nti Oweekitiibwa Munyago Mubaraka yalina best manifesto among the presidential candidates across the board. Yes, is the one with the best manifesto. Era manifesto ye abadde very consistent. Ngene ensonga agiddamu wano n'agiddamu wali nga si byakujja biikiriza oba okweyogeza. Waliwo abeeyogeza. Of course mulimu messages ezitali consistent era amawulire gazimanyi ez'abantu ab'enjawulo, but Munyagwa abantu bagambye nti wakuba omanyi abantu bano balina ka however simanyi gye bakajja by-identifying the best candidate nga balaba yasinga ate ne bateekawo ka however. Ono mulungi naye akantu ako kaleetedde n'abantu bangi nnyo obutawangula bifo byanjawulo. Bamanyi abalonzi nga bateekawo ka however ate nga tekalina makulu. Omuntu waba mulungi muyimirire naye. Ebiraato bitunuulira however gireke. Ate however yaki ogambye omusajja yalina best manifesto. Season ya kutunda manifesto ye yardstick kutusinziira okugabira obukulu obwo nti ogenda tukolera ki kweno ensonga. So Common Man's Party era tweyamye nti tugenda komyawo spirit ya Idi Amin. Alright, gweyagala okujjawo nga nkola y'emirimu. Nabawulidde. Gwe mwagala okujjawo omutundulo kyabwa mu kwenja akalulu agikawo. Gwe twagala okujjawo General Yoweri Kaguta Museveni agikawo okusookera ddala agikawo. Naye obuzibu bwe twafuna nti tumusanga atuli mu maaso. Okikkiriza nti abaliko mu maaso? Twamusanga yeetegese okusinga ku ffe
kubanga twajja luvannyuma naye bwe tumutunuulira bwe tuti era gino ebbanga erigenda otubuliramu etonotono ligenda tumala okugalvanizinga support ne strategies ez'enjawulo ayoleka ekigwo ayoleka bulungi nnyo ayoleka ekigwo singa oba oli strategic and I'm telling you to operating strategically common man is era sebo tugenda kumwenganga kakati twajja mu mbeera eno ng'oyinza okulowooza nti tukole makulu ng'olabira kumpi but you see government emazeeko emyaka 4 buli nsonga yonna eba esobola ogireetera ebizibu okay kakati mweyo embeera ne tugamba nti wewanga buli nsonga yonna esobola ogireetera ebizibu neegwa tuyinza okuba nga be baffe katuyingire ekisaawe ne tuyingira ekisaawe era njagala okutegeeza nti the sky is the limit. Webali nnyo kandidate wange omundabira yali atuula awo ne kati sikyamufuna esimu ziba bize bintu bikyuka ezekiro diaspora what alikwasaganya obukulu sebo si bwangu bwa kusitambuza mwagaliza banjagaliza kenyini emirimu gyansukkako ate ng'ekamuli ogala bakwesige webale nnyo. Honorable Alan Mayanja nteekateeka avaawo mpitewo kati etuuseewa mulaba mutuuseewo naddala mmwe ab'NUP kyemutembeeta kitambula neyaza nnyo pozi bijirwa alina ekigambo kyayogedde nti kya however abantu baba balina okukiteekako okwongera okukuba mu tooki era bwowulira aba bakikutaddeko soba oyina kuddayo weebuuze lwaki bakinteekako naye mu byonna njagala okutuusa buno obubaka eri abantu b'ekiruhula abavubuka kiruhula bakoze fujjo olunaku lw'eggulo mu Western Uganda avuuka nga bakozesebwa ekibiina kya NRM nga bayambadde t-shirt eziriko ekifaananyi kya Museveni nga bakutte emiggo bazita mpenkoni kimiggo egyo girina okulunda ente naye nga bagikutte bagikuba enkoni nga bagikutte bali mu kugikuba mu bawagizi ba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate kikulaga ate yo poliisi ebaprotektinga kyokka ate ekiro ku lunaku olwo ne bajja ate abapoliisi ne bagunza ab'enjawulo ne bawamba abamu ku bavubuka bali ku ttiimu ku security ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'abamu kati olwaleero tetumanyina gye bali so kakati ebyo ebikola olwaleero nga bigenda mu maaso twabirabye n'ekkazo nga bigenda mu maaso bira biweebuula ekifaananyi kya Uganda oba byo tebabaagala mutumalya budde katubayiseemu embooko walabye leero ekibadde ekisingiro pulezidenti waffe olaba abantu olwaleero abazze okumulaba bawulira emesagi tebajja kumulaba bulabi naye okujja okuwulira mesagi kyakaalinga era ye taliiko kahaweva ng'ono kandidate wa bijirwa obala okuba tokawulira si butakawulira tekaliiko however toyinza kamusaako tekaliiko ajja kakubuulira kubanga olwaleero otunulira pulezidenti waffe yonna gyayise awo abavubuka abo balaba bagunzi ate mwana wattu nga bali protected by the security officers poliisi yalegezaako naye kutereeza mbeera kakati bwe nkugamba nti babadde protected olwaleero poliisi yandibadde yavuddeyo dda ate eri ku Kyagulanyi teri ku Kyagulanyi eri kubali abavubuka benjogerako so kyonna kyembadde ngezaako kulaga nti olwaleero abo bandibadde olwaleero poliisi yavuddeyo dda nekola press conference negatwakuta abavubuka bwe bati naye ate ekiro bazze kuwamba abaana baffe so kakati ebyo bikolwa nga bigenda mu maaso kutte flag eno ku lwa Uganda sikutambula era sikutte ki naye nkutte flag eno makulu kya ekulaga nti ffenna ng'ogyeko ebiina by'obufuzi ng'ogyeko amadiini ng'ogyeko amawanga gano agatwawulayawulamu kati bw'olaba abavubuka ekifaananyi kye baagala okusiiga mu Western kyagwe Kyagulanyi eno tosala bagezaako okusiiga ekifaananyi kya tribalism singa oba oweekenenyeza mu mbeera yonna kubanga ekyo ekikolwa ekyabadde tekirina walala we kyali kyolekedde okuggyako erira
ate poliisi we bajja ekiro ne bamenya hoteri ya pulezidenti waffe yali asuze n'abalala. So mu byonna kyenzigusa nti eggwanga lyaffe ffenna tuli wano naye mu myaka 10 bwe tutudde wano mu studio ffenna tujja kuba twagenda dda kati kuli n'ogumulamu naye abo abaliddawo ekiseera ekyo mu myaka 10 okuva kati kyogala omukyalo ogenda mala emyaka emeka ku nsi olina emeka kati gemazima oyinza okwagala obutakikiriza balasiti tojja kubanga oli omusajja yabadde police officer wa security yabadde nakasekiyo ayambadde uniform y'amagye agamba gana mafuta ge bazudde nejinaba myaka 2 njaganywako nalabirira omukyana akavidiyo akakataddeyo ku mukutugo gwa Twitter kakulaga nebijiraba myaka 2 buyajja kubaako era aganyweko. So kyembadde nzigusa nti ffenna eggwanga lyaffe ffenna tujja kulibeeramu tujja kulirekawo n'abalaba gye balyagaliremu. Naye nze njagala okusinzira wano era okwebaza pulezidenti waffe olw'obumalirivu olw'okulemerako naye n'ekisinga obukulu obuvumu bwayolesa byonna ebikolwa nga bimukolebwawo nga bitukolebwako nga NUP oba nga bannankyukakyuka ali consistent persistence alemedeko ekyo kikulaga nti tali mu kifaananyi abamu kye balowooza tebaba balowooza basebunya tunoonya bifo mbeera omubaka palamenti no wabula ekikulu kye tusuubira nti eggwanga lino era tubadde tunyumya wano nebijjirwa nga tetunajja ku mpewo ne mugamba omulimu omukulu olwaleero gwakujjako mu M7 ebirala byonna nyongereza M7 kyekizibu kyamu olwero kyekizibu gwomale mu ntebe emyaka 4 okutta institution zonna tezikya functioninga ozikuta ozitadde mu ngalo zo 5 bwe ziti otunulire siga eddamuzi bw'otunulira palamenti bw'otunulira executive. So kati bino byonna bw'obigatta wansi n'olaba ng'ekizibu olwaleero ekyeggwanga kino olwaleero first person ng'ali mu ntebe mwali Museveni oba yagituulamu oba atya naye kati atwalibwa kubanga pulezidenti yabeera first citizen ye first person kyova olaba ssemateeka ono amuwa obuyinza bungi. Bano balw'omukyana nga bali mu CA bakola ku ssemateeka ono nga bataddemu n'enzigi naye enzizi zonna mu M7 yazimenyamenya yafuuka kyangaala anti zamenyebwa naye zamenyebwa zitya balumenyera ku ppata tebaggulawo oluggule naye waliwo okuggula oluggi ku munyolo n'okuluggulira ku ppata kati bano constitution bagigulirawo ku ppata. Message yamwe enkulu eri ki mu campaign bagamba buli mulaga Museveni alina okugenda Museveni musajja mubi manifesto mwagivaako manifesto tugiriko era ennyingo esookera ddala to restore constitutionalism human rights and rule of law tebiriwo yesookera ddala biriwa. If you want to restore that means kyaliwo ne kivaawo tekiriwa constitutionalism and rule of law. Ate kakati olwaleero constitution gye nkugambye olwaleero ekyangaala enzigi zonna ezaali giggala zonna bazimenya weesimbirawo mu Parliamentary Elections Act. No kakati tutwala ekifaananyi ekigazi of course nsobola okuba nesimbyewo era n'ekifunga bwe nkirimu olwaleero n'abalala engali bakirigendamu kubanga nange era sinze nkisooseemu naye ekifaananyi ekinene kyekyeggwanga lyaffe kyetutunuulira nti olwaleero ebizibu bannayuganda bye balina be bakulembeze abeeyagaliza bokka be bakulembeze abatafaayo ku balala be bakulembeze abayagala okubeera eggala esajja be bakulembeze olwaleero abatatunulira bikolwa ebibi nga bigenda mu maaso gwatunulira olwaleero banjibwa miliyoni 2.5 z'otaalya mu kasisira kawo wooli oba mu ddiriro lyoli olw'amabanja agayisibwa mu palamenti nayo nga naye gayisibwa ku mbeera ey'ennyondo kane sipiika atuulawo oli naye n'omusaasira ng'olaba amabanja nga gayisibwa mugayisa ku nnyondo amabanja bahonamusebuni ti lino mu mbeera yonna lirina okuyisibwa oba yagala oba toyagala kati eggwanga liri mu mbeera ey'amabanja amayitirivu naye gonna agabagenda okugasasula yeggwe munanga ndaba naye nga geewolebwa gakola amalwaliro gakola amasomero gakola enguudo ebitakolebwa. Njagala kubuuza mbadde ku makya wano ne ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM omumyuka Rose Namanya Nsereko n'agamba kandidate wammwe abantu atambula nabo
tabasanga gyagenda kuba rally enjawulo eri wakati w'abalala osanga ng'alina rally Butambala bw'aba ava e Magere ngenda kola convoy ejjudde you just import bakita exporting export olwaleero pulezidenti waffe yalina Kaseke abantu wabalaba bali abayitirivu wabalaba tewabalaba ngabo abantu wabalaba tonga nti abayitirivu abangi kakati olwaleero pulezidenti ali Isingiro naye teriyo omuntu n'ogu nange ng'ali wana yavudde Nakaseke kugenda Isingiro kati be yasomye baavuddewa nga ne Nakaseke ne nabaayo yadde n'ogu yagenze bano jasi beekwasa bwekwasa of course kubanga musajja wa olwaleero pulezidenti Mwami Museveni bamala gulirira abantu ne bawa ebitishati ne bafumba n'emmere n'omucere ne balya abantu ne babateekaawo ne babasomba ate n'okubaza ne babazaayo kati omanyi omuntu abeerawo n'awulira enswalwa kati mukuwulira ensaalwa oli n'awulira ensonyi kati oli ensonyi azifuula obusungu kati olwa abantu abajja eri Kyagulanyi pulezidenti olwaleero bw'abaawa pulezidenti olwaleero bw'abaawa message pulezidenti bw'abaawa message gy'awa bannayuganda aba yakwegatta era olwaleero kiwulira nti bannange si kwawulayawulamu siki naye tukoze tutya okuzzaawo institutions tukoze tutya okuzzaawo mu mbeera yonna webale nnyo Stephen ngamba bugambi yesebo njagala okuyozaayoza ba presidential candidates bonna abasobola okunominatinga n'abasobodde okutambula eggwanga lyonna naye of course tumiisinga ebiseera biri ebya Dr. Kizza Besigye we yateekangawo embeera naffe abali mu NRM netulyanga tukankana n'owulira nga presidential candidate awa message noga nti omusajja ayogedde naye eyo sijja kugendayo nnyo nga NRM presidential candidate waffe General Yoweri Kaguta Museveni asobodde okutalaaga sub-regions ez'omu Northern Uganda wamu ne Teso kati wetwogerera ayingidde ebitundu ebyebugisu njagala okwebaza bannayuganda bonna abasobodde okubeera ku laaleze ez'enjawulo olunaku nga nnaku z'omwezi 5 nabaddeko e Bukedeya nze kennyini era nabadde neetololera nnyo ku project eya Achomai irrigation scheme kubanga yadde agenda okugitongoza nendaba engeri vision eya NRM bwefaanana eri abo abafaayo okulaba nti bajettanira olaba ensozi ez'owaggulu mu Bugisu amazzi bwe gavaayo gayiika eno wansi mu bitundu by'Eteso e Bukedeya so Achomai project eyo egakwata ne bagasiba ne gakolebwa omugga ne reservoir nti bwe gatuuka gaterekebwa ate agamu ne gateebwa ne gagenda mu nnimiro abantu kati bagakozesa okulima omuceere n'ebintu ebirala ekyo ye beauty gye nalabye ku campaign zaffe eza NRM njagala era mu ngeri yemu nebaze ne poliisi okwawukanako ne campaigns ez'emabega zituyiseemu tubadde nga tulaba tear gas nga tulaba okulwanagana okwenjawulo okuttiŋŋana n'okuyiwa omusaayi ekintu ekitono ennyo kati twakirabyeko jjo katono nga Honorable Alan Mayanja bw'akyogeddeko naye kati kitono okuyiwa omusaayi kutono so there is professionalism ku saidi y'abakuumaddembe ate era yaganye ne bw'oyagala otya bakkube tiyagaasa oba omuggwe ganedda ssebo tambula bulungi mpolampola ogende leero tewaliwo bya cheap popularity tewaliwo bya kuinsinuatinga mbeera kuleetera inakuwa message sinawulira message y'abalala naye yaffe nga NRM okusookera ddala president bw'aba ayogera akkaatiriza nnyo enkola ey'okusitula ennyingiza mu maka g'abantu ate nga kkiriza obagaana n'omulamwa gwaffe ogwa protecting the gains gujjira ddala bulungi nnyo okusinziira eggwanga bwe lyali mu mwaka ogwa 1986 nga gavumenti y'NRM ekwata obuyinza nakaakati we tuli kubanga mu 1986 ekonomi y'eggwanga lino yali eyina
just $1 million musanvu $7 million. Olwaleero economy etutumukidde ddala tuli mu $1 billion eziyingira kumpi 7 n'okweyongera waggulu, not to be specific. So ate nga mu campaigns zaffe nga NRM tunnyonnyola bulungi nnyo pulaani yaffe nnyimpi eri mu manifesto ey'emyaka 5 ne kye tuyita enablers, biki ebigenda okutuyamba okutuuka ku pulaani yaffe ey'emyaka 5 okugeza ebyentambula. Mu 1986 twalina amakubo paved roads agakubiddwa ka colas zaali kilometers 900 naye nga kilometers 144 zokka zoyinza okugamba nti wano walungirungiko omuntu asobola okutambula. Naye olwaleero bwe tuba nga gavumenti y'NRM esobodde okulaba nti tusise kati tuwezezza kilometers 600 ate nga ndi hopeful, nina essuubi nti nange ewange Rakai nyenda kufuna ku kolasi bukyanga lubanga lwa Mindi oluvannyuma lw'okuba nti tulina essuubi twasuubiziddwa tuli mu National Development Plan 4. So kati ebyo ebimu kubituzaamu amaanyi tetuyinza n'obutatuukayo okusinziira ku kiri mu ffumbiro nga bwe tukiraba otufune Lumbugu okugenda Lyantonde naffe tubenga ekyo naffe tukoze kitukimaze n'okuva e Lumbugu okugendera ddala Ntantamuki paka Isingiro. Era tuli mu nteekateeka eyo naffe mu kisanja kino ekijja kuba luli mu NRM manifesto ate ne mu National Development Plan 3. So enkola etegekeddwawo oba etunuuliddwa empanvuko gavumenti yaffe gye yatuumye 10-fold strategy bye bimu ku bintu bye tutunuulira okukuuma ebiriwo ate n'okusitula economy emirundi 10 nga emirundi 10 emirundi 10 okutuuka ku buwumbi bwa $500 bye bimu ku bintu ebitunuuliddwa ennyo mu campaigns zaffe eza NRM. Kino kijja kukolebwa oluvannyuma lw'okuba nti tujja kutandika okusima amafuta era twetaaga okuba nti tulina security ey'owaggulu. Security ye enabler okulaba nti yetusobozesa okukuuma amafuta n'ebintu ebirala ebikolebwa okulaba nti tubikuuma nga tebikwatiddwako ate era nga tebyonooneddwa. Ensaasaanya erimu empisa oba mu lulimi olunyanyimbe kibandiise fiscal discipline, nti okusaasaanya n'okuyingiza nga bikwatibwa bulungi awatali kugalabanja. Ebyo ebimu ku bitunuuliddwa mu nteekateeka eno. Okusitula okukola ekwegamba human capital development, nti abaana baffe abavubuka abasitukawo abakula babeera nga basobola okuba nga bafuna skills, bafuna obukugu okukola emirimu egy'enjawulo. Ne tubeera ne skilled labor newankubadde nga tulina population explosion, naye population eyo bweba yeeyongedde balina skills ezisobola okukola emirimu egy'enjawulo. Ekyo tukirabyeko nti mu nkola ey'owansi president ataddewo enkola ya skilling mu region zizona zonna eziri mu Uganda. Waakiri waliwo okugezesebwa okutaddewo nti Greater Masaka balina skilling hub, bwogenda Greater Kampala balina, ne bwogenda n'ebitundu ebirala sub-regions endala. Ng'ekigendererwa ekyokulaba nti tusitula wabaawo okusituka okw'abantu okufuna emirimu egy'omutwe n'okubaako ne kye beekolera. Era abantu bano tubalabye nga bavaayo ne beebaza President Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi Stephen, lumu nali ku Nakivubaawo ku mwala, waliwo abalalu babiri. Omulalu omu n'agamba munne nti ennyonyi eyo giraba. Ennyonyi yali mu bbanga ng'etambula zino ezireka n'omukka emabega. Omulalu n'agamba munne nti luliba lumu nja kugigula. Kakati ono omulala agamba kuba mukka oba lwakuba nti eriwo y'obunyogovu kati katrailer akekerekawo kobolaba. Kakati bwagamba nti ennyonyi eyo giraba luliba lumu nja kugigula. Kati mulalu munne kyeyava amugamba nti ani akugambye nti njitunda? Kakati ye ono mulalu munne omulala yali mu lowoozo bye ngalowooza nti ennyonyi ye. So ngezaako okukireeta nti Uganda okulaakulana kw'eggwanga
ate ng'omukulu yajja tabamu n'agiwuliriza kakati kyengezaako kutangaaliza oba okutangaaza awuliriza okulaakulana kw'eggwanga tekubeeranga katufunyeyo n'abalala babiri abeeyunzeeko kati okulaakulana kw'eggwanga tekubeeranga kwa byamagero nti mu lunaku lumu njagala kino kibeerewo n'ekiri kibeerewo. So nja kusaba bannaffe twesunze nnyo okuwuliriza manifesto eya baganda baffe aba National Unity Platform eya Common Man's Party. Tugezaako okugigattagatta, waliwo owulirako ku message. Twesunze nnyo okuwuliriza eya National Unity Platform, twesunze nnyo okuwuliriza ku manifesto ez'ebibiina ebirala, ng'ate era bateekeramu ddala wa gye tuvudde, wa we tutuuse, wa gye tulaga, kwegamba kyongere okutuwa essuubi obutatambulira mu mbeera eri eya ani akugambye nti njitunda, wabula tutambulire mu ssuubi ery'okutambula nga tugenda mu maaso. Naye tobeera feeya bw'ogamba nti olinda kuwulira manifesto eya NUP. Propaganda wali kye tuyita belittling, kugamba kino kinafuya osobola okuyisaawo byoyagala. Kyogala kuva lwe balonki nga tuwuliranga ku manifesto ya NUP dda. Nja kusaba ku message ya campaign egenda maaso nafuya tiimu ya ekirungi nti Alan Mayanja mukwano gwange ayinza okumpa kopi nengenda nenjiyisaamu amaaso, saagala kunafuya kibiina kye kubanga campaign zibadde za mirembe awatali kwevoola. Naye ku campaign trails zonna ne message yonna ebadde eyogerwa campaign ku rallies, mbadde sinaba kuwulira nnyo message yonna ekwata ku manifesto. Mpozi slogan yo ngiwulira, okujubisa nkuwulira, n'okuwanika ebikonde nkulaba. Kizzaamu amaanyi eri omuntu naddala bw'abanga abadde akyaginze, naye twandyagadde kati kyekiseera buli muntu asuule ku mmeeza biki byasobola okukola, alternative policies kizayina eziyinza okusingako okuza gavumenti eri mu buyinza oba baavuganya nabo abalala okuba omuntu enkizo. Yes, ono omukyala Florence Asiyo flag bearer wa NUP, ensonga eri namulaba wasinkana General Museveni yakyuse lwakusuulawo kaadi oba